mukono president. Omanyi lwaki abo abawakanya etteeka lino oba ebbago lino babadde bakuba gudiikudde batya olw'obwo obuntu obulimu obukontana ne ssemateeka. mulimu provisions ezikunukidde oba mulimu obuwaayiro oba olyawo bwe bakisussa mulimu obuwaayiro obuluma bannamawulire waliyo obuluma bapuliida nti nno bw'owolereza omusiyazi nti naawe obeera nga obuntu ng'obwo bwali bukunukidde nga bususse we bulina kubanga naffe baali nga bateeramu nti nno singa media personality ajja n'ayogera ku nsonga ezikwataganira ddala ku bintu ebyo nti ate ne media house yonna bagisanctioninga n'oyo individual kati nekibeerawo nga tekirikkiriye akantu bwe baleetamu obuntu nga promotion okukulaakulanya enkola eyo ey'ebisiyaga obiyitimula obiraga abantu babyagale ng'olinga abaagala byettanire ng'embeera eyo esobola okuzingiramu abantu bangi n'abo abatabadde nakiruubirirwa. Ekirala mulimu ensonga ya obusinga abantu abo abasiyazi obeera ng'obawadde gamba ekifo oli landlord abapangisa ne bajja bakolerawo ebikolwa ebyo eby'obusiyazi nga naawe olina engeri gy'ovunaanyizibwa kugamba oba oluusi ng'olina hotero kifo kyo basulamu busuzi oba kyakukyakaliramu abantu ng'abo ne bajjawo nti naawe ovunaanibwa kugamba gw'atalina busobozi bugula oba akuuma ngaako akakebera abantu abazze okufuna services ewuwo nti bano bagundi nti bano nno balabika bikolwa byabwe byakusulika nengebweti ekigambo ekyo nga kizito kati baagala wabeerewo ennongoosereza ekolebwa etteeka liryoke riddeyo. Jjukira luli bwe twali twogera ku tteeka liri eryasooka erya bahati twakubaganya wano ebirowoozo ne twebuuza naye pulezidenti eyalina prime minister gwe bayita John Patrick Amama Mbabazi nga yalina puliida mulamba ng'ate ne bwe yali mu paalamenti yawakanya n'agamba nti omuwendo ogw'essaliro ogw'ababaka teguwera lwaki ate pulezidenti yaligenze mu maaso n'aliteekako omukono lwaki teyalizaayo n'agamba nti abange mufune omuwendo ogw'essalira nga tulaba nti oba oliawo pulezidenti bw'obeera omuntu atunuulira n'okenenula ng'olaba nga alinga eyawuddiisa bannayuganda nti mbateereddeko omukono etteeka liyise naye ng'ate akimanyi terisobola kuyimirirawo. Kati ku mulundi guno bwe baba baakulizzaayo bamale okutereeza obwo bwonna obwalitawaanyizza ndowooza nti baba bazibikidde ebituli ebyo ebiyinza okuwa omuwaatwa bano abantu abaliwakanya okuliwakanya. Ne Counsel bwe tubeera nga tutunuuliddeyo Parliament in its wisdom baliisa nga balaba oba oliawo provisions ezo oba oliawo naye okusinziira gwe nga munnamateeka era omutunuulizi w'ensonga n'abalala abalirabira mu ange we balabayo provisions oba oliawo obuwaayiro obumu obwandibadde bukyusibwamu osuubira ne pulezidenti naye bwe yalabye bwe bumu bwe yabalagidde bakyuseemu oba paalamenti ng'erizizaayo basobola odditunuulira azaholo ne batatunuulira obwo bwokka pulezidenti bw'asayitinzeeko anti bw'oba ng'ofunye omukisa okuddamu ditaganjula paalamenti kati yeerina ebezzeemu okuba n'obuyinza ku tteeka lino so ate wali lyabadde ligigenzeeko eba erina ebbeetu n'okutaganjula n'obutundu obulala neddamu n'eritunuulira n'obusukka ku obwo kubanga yo yennyini bw'ekola etteeka olaba esobola n'okudda ku lye yamala edda okuyisa ne pulezidenti n'alisaako omukono ne litandika n'okukola naye esobola oddiddako n'erikolamu ennongoosereza naye ate lino eritannaba nakuyita kutandika kukola so paalamenti eba erina ebbeetu okuddamu n'etunuulira obutundu obwo. Mpozi n'ekirala paalamenti nze ndowooza nti olumu terina kupapa nnyo newankubadde nti abantu babeera bagamba nti twagala etteeka eryo twagala muwabeerewo kyemukola naye topapirira ate nnyo kola ekyo ekikoze ekisaanidde
omanyi tulabawo parliament kubanga council nze bintu bibiri byannemye oba olyawo okugjamu ekyenjawulo n'ensigalawo 50-50 ekisookera ddala nga message egamba nti no singa tuyisa etteeka lino tweteekereteekere gye tunajja ssente ze tunaateeka mu byobulamu message eyo etegeeza ki ng'evudde mu mukulembeze w'eggwanga eraga president omanyi azenga kuwaayo obuntu obulala obw'okwekwatamu omanyi nze omu ku bantu bw'obeera ompise ku mukolo sisobola kuddaawo olw'okuba nfunye obubaka obumpita n'endayiralayira sisobola butaba ku mukolo guno olw'ensonga bwe ndayiralayira nkuwa essuubi nti nja kujja nyina okukugamba nti munnange weebale ebbaluwa ngikoze eki ngifunye nsobole okubeera nti bwe mbasizze tonvunaana nti omusajja eyalayira n'okulayira nti ajja kujja omusajja eyankakasa nteekwa okusigazaayo ebbeetu nti munnange waliwo ekirala kye saalaba kyekinnemesezza okujja oba nenzija pulezidenti etteeka nga tebannaliisa mu paalamenti biiru newankubadde luli yali yayisaako omukono ku lya bahati era nga ebbanga lyonna zaakugamba nti nno nti tewaliyo bantu bali mu mbeera bwetyo bazaalibwa bwe batyo wabula bayiga biyige yagamba nti ate kati njagalayooko abasawo bascientist bambuulire nti oba ddala waliyo abantu abazaalibwa nga basiyazi oba bayiga buyizi wadde luli nga yatutegeeza nti bannasayansi bamukoledde alipoota ne bamunnyonnyola bulungi kulya bahati kati ayagalira baddemu bamunnyonnyola ako kaali kantu ak'okwekwatamu nga bwe naakugamba ng'ombadde kaadi empita ku mukolo nti naye njagala mmala okutunulako mu kitabo kyange ekirimu gye nyina okubeera ne bwe yali era ng'ayogerako eri ababaka ekkololo yagamba nti nno zino ensonga twetaaga era okwongera okuzeekenneenya nti nno either za buzaale oba ziyigirizibwa buyigirizibwa by nature or by nurture so kati mu mbeera eza nti nze webintabulidde kakati ate bwaddamu n'akusongera n'akugamba nti naye mwesibe ebbiri ng'abeera ng'agamba nti mmwe bannansi mmwe muli mu kutusindiikiriza tukole etteeka lino naye mwerabidde nti tuli basabiriza obuyambi buva eri waggulu nti abo be tusabiriza be baagala ebikolwa bino bigende mu maaso nabwe kityo musibe mwenyweze nga muleeta essente oba oliawo nti munaayita mu musolo okuyimirizaawo emirimu gy'eggwanga lyammwe naddala mu by'obujjanjabi olw'okubanga kye tugenda okukola kikontana n'endaba n'ebiruubirirwa by'abali abatuwaaki ssente ekyo nno kiraga obutali bwetengereze bw'eggwanga lyattu newankubadde nga tusiiba tuyimba nti twafuna obwetwaze mu 1962 ate ng'ekyo kyongerwamu amaanyi obulyake obulabbayi n'obukenuzi nti essente ze twali badde tukozesa okuyimirizaawo embalirira y'eggwanga lyaffe zigenda eri abantu abatono tutwakkaanya wano nti nno nti saababalirizi w'ebitabo bya gavumenti yazuula nti kumpi obwesedde 10 kuba buli budget eya buli financial year zisukka mu triliyoni 9 ezo zo zigenda eri abalyake abalabbayi abakenuzi be bazirya zibulira omwo kale ne kati kanso kyetugamba this time around parliament fine ngeddamu okutunula etteeka lino yandibaddewo ne debate on the way forward that's if singa kale batereeza buno president bwe yatunuddeko then nga bagenda ddiwa president okuliteekako bantaddewo ne debate ku Uganda kikyezaako nga lino etteeka limaze okuyita ssente mu byobulamu n'ewalala tugenda kukola tutya nakyo ne tukyeteekerateekera ne tupulaaninga kakati ekyo kiri walamba kikwata nnyo
ku budget kuba kati tuli mu budgeting process council kikwata ku nnyo mu budget omanyi tosobola kugatta mandwa na mugugu kakati tosobola kubanga oli mu kukola etteeka wano ate ku side yemu nga mu debatinga ku tteeka ate nga bwe mwogera ne ku budget aftermath anti nga bw'oteekateeka nti ekiwala nkyogereze tugenda ewa taata we kati taata bw'amumpa mutwala wa ngenda muliisa ki n'ebyo nabyo yino byeteekateeka bayinza omukwa n'osigalawo ng'otunuulidde taata olumana omuga taata olinayo kazigo mpeeko tubeera naye nze mbadde ndowooza nti tekyali badde ku bisiyaga ffe bwe tubanga twagala okuteeseza eggwanga lyaffe okulaba nga lifuna obwetengereze mu byenfuna byalyo mu byobufuzi byalyo twali badde nga kyekiruubirirwa ekikulu nti Uganda eteekwa okuba nga buli mwaka gw'ebyensimbi ekola bajeti yaayo nga yegenda okuleeta ssente zaayo era yegenda okuzeesaasaanyiza ng'amawanga amalala agalina obwetengereze bwe gakola oba nfuna kubanga olwaleero bw'onookikolera ku bisiyaga ate nkeera waalwo bajja kubaako era ebirala bye bakola ki bye baagala abazungu kiri bwe kiti oba oliawo kitandikira mu bitongole byaffe bi National Planning Authority then n'ebiruubirirwa byaffe ng'eggwanga National Development Plan NDP 1, 2, 3 n'ebirala nga naye okusinziira ku nteekateeka ezo ezitunuulirwako mu kukola bajeti yaffe oba oliawo twesanze nga almost 60 to 70% bajeti y'ebyobulamu ate kati yo eya siriimu sente zikozesebwa okulwanyisa siriimu 80% ziva bweru kati endala ezituyambako nazo ne ziva eri ebweru ffe naye ffe nga priority yaffe president azinga akinnyonnyola ga infrastructure development gye bateekako essira then ne defense ey'eggwanga which means nga sente ezisinga obungi ziteekebwawo infrastructure ne goon kyendeetedde kiri tusobola okuddayo ne turethinkinga strategy zaffe ne plan zaffe ne priorities zaffe ne tugamba now that tutandise okulabayo ensonga nga zino kyekiseera tukyuseemu ku priorities zaffe tuzijja ate eri tuzitunuulize wano kubanga bw'olaba funding esinga okuva ebweru etunuulira nnyo health and education kyokka ate ffe ewaffe priorities zaffe then ne tumanya nti nno baganda baffe oba mikwano gyaffe abazungu bwe babeera ssente zaabwe ezisinga bazituweera mu byabulamu na byanjigiriza ffe ezaffe kati olwo ze tukolekitinze wano ezisinga katuziteeka eri gye batateeka defense state house ne infrastructure kakali kankubuulire nze mu bulamu bwange abantu abakyasinze okunnyamba mu kukulaakulana bantu balinga babiri omuntu asooka yoyanjereegerera omulabe wange atanjagaliza omuntu oyo annyamba nnyo okukulaakula akulaga nti tolina kyosobola kutuukako omuntu omulala yoyampagira abantu abo babiri bwe mba nkola mbalowoozaako nenzijjukira onanzikakkanya biki butya bw'anaaseka bw'anansekerera nga nnemereddwa ate nenzijjukira onanjagaliza butya bw'anaanakuwala nga nnemereddwa kakati success ye revenge ekyasinze bwe tubanga tutegedde nti tulina ekizibu kuba tunuulira omuzungu ng'omulabe waffe bw'aba asobola okugamba nti obuyambi bwe mbadde nkuwa mu byobulamu sikyabukuwadde olw'okuba ogaanye okwegaddangako omusajja n'omusajja oyo mulabe wo kitegeeza ebyo byakuwa tabikuwa olw'okuba akwagala naye ayisaawo bibye olw'okuba ng'alina interest ye gy'ayagala ebeere kakati bw'oba okitegedde bw'otyo lwaki toddayo n'olowooza ku ngeri esinga obulungi omanyi akugoba yakuwa ekkubo kakati nabwe kityo ddamu olowooze ng'olowooza mu bunene obusukka
Omanye olumu abazungu bagamba nti think outside the box. Naye olumu kyetaagisa ne box okugisamba eviirewo ddala. Olowooze. Kyova olaba yagamba oyo mwalimu Julius Nyerere nti obwetwaze bw'ensi butegeeza okufuna omukisa. Okutwala maaso okufuga engeri gye weddukanyaamu oba okwedibaga mu ngeri gye weddukanyaamu. It is an opportunity to manage or to mismanage your affairs. Omusajja oyo yakitegeera nnyo. Okumanya yakitegeera. Yatambuza ensi ye ng'agirina mu control. Kyova olaba ne bwe yagenda mu nkola ey'aba communist. Ba capitalist nga America ne banne gye baali tebaagala. Ne batamuwa buyambi. Tebaasobola mumaamulako. Yasigala nga ali wamu n'abantu be. Kyokka Obote. Mu 69 Desemba kasita yakoppa Nyerere naye n'agenda mu bucommunist. Abazungu baasobola okuwagira Amini. Bayisaawo nnaku ntono nga 25 January. Ne bamumaamulako. Baali bamumaamuddeko. Kati so oteekwa okuba ng'olina amaanyi agakolagana n'abantu b'ensi yo ne muddukanya ensi yammwe nga temwegoda ki bazungu. Naye bwe muba nga temusobola kutandulula bigere kulaba ekyo obuzibu buba buze. Yagamba omusajja oyo omugezi Martin Luther King Jr. Nti eyensi eragajjalira ebintu ebikulu ng'ebyenjigiriza. Amaanyi gonna negateeka mu byakulwanyisa n'obulinzi bwayo bwokka egenze kusaanawo. Teri kyakulwanyisa kisinga bantu ababangule. Nedda gavumenti evaayo ne tutegeeza tetulina bye tusobola tuukako byanjigiriza bya bulamu nga tetusoose kunyweza byakwerinda ensonga lwaki defense eba waggulu nnyo. Naye buli nteekateeka eneekulaakulanya ensi erinamu ebiri long term ne short term. Olowooza emyaka 37 ng'oyimba ekintu ekyo dire tugenda okuseeseetuka. Tugambe nti tukoze ebyobulinzi kati tunywedde. Kati kuba nakugamba nti buli gavumenti ejja erina obuvunaanyizibwa okukola ku bintu bisatu. Ebizibu by'ensi biri bisatu. Ebizibu by'ensi tekuli kyakuna. Buli gavumenti ejja ebeereze okulwanyisa obwavu, endwadde n'obutamanya. Bw'oba onoolwanyisa obutamanya n'obwavu bw'oba endwadde n'obwavu osooka kulwana kufuna kumanya. So kati kibeera kitegeeza nti nno obeera oyina okuteeka ennyo ssente mu poverty alleviation programs. Tandika n'ebyenjigiriza. Ne health. Otandika na education. Sooka obanjigirize. Ebyenjigiriza n'obasomesa. Bw'omala obasomesa ne bakuguka. Omanyi bw'osomesa olwo. Oli mu kusomesa abasawo. Osomesa abasomesa. Osomesa abalooya. Ba artist n'abalala bangi. Bw'omala obasomesa bo bennyini mu kusomesa kwokwo mulimu bw'oyigiriza kutandikawo emirimu. Balwanyisa bwavu. Waliwo bw'oyigiriza okubuulira abantu engeri gye babeerwanako okulwanyisa endwadde okuzeewala ba social workers abasawo. Kyokka bw'omala obasomesa tekimala. Oteekwa okuba n'enkola ebasigaza mu ggwanga lyo. Gwe abasawo b'osomesezza oba okyabayina mu nsi yo. Nanti mpulira nnyo nti abasawo abasinga obukugu abali e South Africa, abali mu Aga Khan, abali mu Australia, Bungereza osangayo ng'ate bannayuganda baawa. Mukoze mutya nga tonnaba kwogera ku ssente ze bakuwanga obuyambi ogula eddagala ogula gloves n'ebirala. Gwokoze kyenkanawa abo abasawo ababo b'okugudde okubasigazaawo oba era nabo oyagala babakuwenga buyambi okuva mu Amerika n'ewalala. Kankubuulire kino ekigambo. Okimanyi nti nno abantu abaweebwa looni okusoma abava Karamoja ne mu North bangi ku bo kyazuuliddwa nti baava dda mu university olw'okubanga baali tebasobola kweyimirizaawo ku birala. Gavumenti yabawa ebbanja
kukubaweerera naye teyabawa bbanja kukubasasulira mu buzigo gye baba basula nga basoma. Tanzania omanyi bwekola mu looni skimu yaayo bwe bawola omuyizi n'asoma omuyizi oyo aba ku ssuwaddiiru nti bw'anaava mu ssomero ng'amaze okukuguka gavumenti egenda muwa omulimu ku musaala gwe gwafuna gavumenti kwekekejjula ka percentage ngezaayo ssente zaayo ze yamuwola eyaffe bw'emala okuba ng'ekuwoze eyaffe etambuza etya enteekateeka eyo terinaawo nteekateeka yakkuwa mulimu kyokka laba omuyizi alemereddwa n'okusoma ng'ayina tasobola kwefunira waasula asome tasobola kwegulira chapati janaalya asome tasobola kwegulira bitabo asome kyokka gavumenti olowooza enaamuwa omulimu. Gavumenti ya kuno erina emirimu giringa 40,000 kyokka ffe tuli mu bukadde 40. University zifulumya buli mwaka abo abakuguse naye gavumenti ya kuno ekugamba okuwola omuyizi ssente owa university naye nga temanyi nawe egenda muteeka asome. Okimanyi nti abo abayiga obusawo abalinza okukakata bali mu kwekalakaasa nga bagamba nti empeera yaabwe tebagitadde mu mbalirira y'omwaka guno. Amatendekero gafulumizza bannansi nanti ye budget ey'ebyobulamu gye twayogeddeko wali eri ku ntandikwa tuteekamu priorities zaffe weeziryawo bafulumizza bannansi naye nga waliwo essente ez'okubayamba okutambuza ensonga yaabwe nga bwe bakakata training yaabwe ya internship ey'omwaka. Bo gavumenti ya kuno basooka kukulaakulanya nga tebannateekateeka teebereza. Okimanyi nti ago amasomero amatendekero ago agayigiriza bannansi gavumenti ya kuno yeebawa layisinsi era bamanyako abaana bameka abanaatera okufuluma naye ate abaana abo ne bafuluma nga ate tebamanyi waakubateeka mu kukuguka. Olaba bwe tufunye resources ez'abakugu abo abasobola okuyambako ku byobujjanjabi naye ate nga tetulina gye tubateeka. Omuwuliriza owa 107 katonyeze mwenda Pearl of Africa FM katujjewo obubaka buno katono ate tukomewo tweyongereyo n'ensonga endala nnyingi ezikyagenda dda mu maaso mu ggwanga tukyali nze Mukasa Kiwala Kiku ne Counsel Nalukoola katukomewo. Ekujjukiza gwe omusuubuzi omulimi omulunzi n'omukozi w'omusaala okuwaayo zakaayo mu House of Zaka and Waqf Uganda okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike. Tusangibwa ku Perryman Gardens plot number 9 opposite Old Kampala Primary School oba ku mutimbagano gwaffe www.hozwu.org. Essimu 0706 551 toola zaka otukuze maaliyo. Era ne tamano yasigadde kati zingenda kutambulanga nte bwe kwa n'omwana magulu wange ng'otambula bweyogeza wekka wabwe yakubye sente ona mutabani wange kyejwe era yasigaddemu kati guno omurundi gwakuna asigalamu bwadda mugenda bwensasula school fees ngenda musimbula emiggo eginaasigalawo ijja kukwata ettaka. Essomero ly'omuteeka muli ebbi wandi mutote mu Faiha Primary School ejo ava n'agenda mu Faiha High School balina amasomo gonna ageetaagisa ku mutendera gwa primary ne secondary ge masomero gokka agagenda okubangulira omwana wo gasangibwa Mpererwe ku Nammere Road. Kati kyogamba emiggo gye mbadde nga namutimbula ngiveeko kagenze mu masomero ga Faiha kiwadde. Hello, Mami. Mbadde mweraliikirivu nga manyi togenda kusobola kujja kunkyalira. Nalisobodde ntya obutajja? Ate olabika bulungi. Kirabika essomero terikuyisizza bubi. Anti batuwa emmere efumbiddwa ne butajjude ebirungo bya vitamin 14 buto. Emmere ebeewooma ate nga nnungi eri obulamu bwaffe. Mami amanyi vitamin zino nnungi nnyo mu nkula yange. Emmere y'abaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa Fortune Butto ajjudde ebirungo eby'omulembe omuli vitamins A ne D. Omwana w'omuwentandiko y'obulamu ennungi ng'okozesa Fortune Butto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo. Fortune Butto, the taste of Uganda.
nange Richard chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Ye kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya spring flour. Supreme flour ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme flour, a product of Mandela Group. Ramadan kaba kaseera kakwekuba mu ttooki okulaga okusiima wamu n'obumu. Mu Ramadan eno gula bando yonna ya MTN ofune eddakiika 3 ez'obwereere nga zikuba okuva ku MTN paka ku MTN ne MBs 10 bweddu nga zikola okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka ku ssaawa 11 ez'okumakya. Kikuyambeko okwongera okuwuliziganya ne famire yo kw'ossa n'emikwano gyo ekwagaliza ekisiibo ekirungi. Ramadan Mubarak nga tuli ffenna tetuyimirizika. MTN, everywhere you go. Hadithi nsaawa eno ekuleeteddwa Salma Muslim Weya beboka abazze okwambaza gwe mukwano gwange. Salma Muslim Weya basangibwa ku Ham Shopping Grounds ku Nakivubo Stadium room eriti 24. Hadithi eva ku Anas bin Malik radhiyallahu anhu atunyumiza yatuyigiriza Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mulya eddaaku kubanga mu kulya eddaaku mulimu emikisa. Mikisa ki Nabbi gy'ategeeza sallallahu alayhi wa sallam egiri mu kulya eddaaku? Ogusookera ddala okuzuuka mu kaseera akalimu okusaalako ku salaatul layiri. Ogwokubiri buli olya ddaaku kiba kizibu nnyo salaati subuhi obutagisaala mu budde. Ogwokusatu ojja kufuna ku kakisa okuba nti osoma ku ddwaazo mu kaseera akaanukulirwamu edduwa. Ogwokuna omuntu alya ddaaku atera okuba nga w'amaanyi kubanga enjala temuyiikiriza mangu. Hadithi nsaawa eno ekuleeteddwa Abakyala, abaami, abavubuka wandyagadde okwambala engoye ziriko, oyagala ngoye ziva ttaki, oyagala shariya mu sayizi zonna, oyagala z'abaana. Salma Muslim Weya beboka abazze okwambaza gwe mukwano gwange. Salma Muslim Weya basangibwa ku Ham Shopping Grounds ku Nakivubo Stadium room eriti 24 oba bakubire ku ssimu eya 0776 14 17 847. Okufaafaagana kw'omwana Adamu kwe kuva mu nsi eno nga talina kyayize ku ddiini Busiraamu nga ne Qur'ani tayize kugisoma. Ikram Islamic Online School beebazze okuwonya akati abaganga ako nga bakuyigiriza okusoma Qur'ani okutandikira ddala mu Yasaruna. Bakuyigiriza okusoma Qur'ani ng'ogirabako kiyite tilaawa. Bakuyigiriza n'ensoma ya Qur'ani ng'ogikutte mu mutwe kiyite tahfidh. Basomesa n'enkola eya tajwid, tafsiri, hadithi n'olulimi oluwalabu. Ng'oli wa kusoma bino byonna ng'omaze okwewandiisa nabo. Okwewandiisa kwa mutwalo gumu gwokka olwo buli mwezi n'osasula emitwalo 3 gyokka. Basomesa emyaka gyonna nga bayita ku mutimbagano okuli WhatsApp, Zoom, Skype, Google Meet ne Facebook. Basomesa n'abantu sekinnoomu nga bakuwa omusomesa owuwo ku bubwo. Tokkiriza okuva mu nsi nga toyize kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Bakubireko ku 0756 02 29 34 oba ku 0784 318 29. Ikram Islamic Online School. Quran is our way. Bannayuganda bakakaalukanye basindiikirizibwa obwagazi okutuukiriza ebirooto byabwe. Ku MTN tusikirizibwa olw'obuyiiya kusa n'okukkiriza nti okukakaalukana okulungi kwetaaga kaakuyambako. N'olwekyo tujja kuwa obuyambi bwe weetaaga okola n'ebisinga kubanga nga tuli wamu tetuyimirizika. Everywhere you go, MTN. Erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Bagayi mwana nzika nkiveemu tujja kwegwako. Richard bali nakyegamba. Tofaayo tujja tutandikirawo kasita ngenda kulaba enkya si bwe kiri ekituufu ne bali nakyegamba. Tutya tuli ffenna mpuliriza Richard. Richard bali ekyagamba.
toyagala kusazaamu mboozi nyiga star emu noti star 2 oba kozesa my MTN app ofune MTN freedom bando ezitalina komo kati nyumya n'eddembe ku MTN awamu teri kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 noti kwokka bafune ku namba yaabwe tali yakusasulira eya noti 8 noti 222 obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga star emu mukaga noti star 2 okugula bande endala eza ssente entono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Chikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl of Africa FM ekula lyogwe omuntu wa bulijjo program The Patriot moyo gwa ggwanga yange okujukiza gwayagala gas akekkereza ebitundu 5 ku buli 100 munnange kumanda gobadde okozesa ng'ate bw'otaasa n'obutonde Mark gas waali ng'ali ku bbeeyi nsamusamu muyonjo tafuumuuka era akwanguyiza emirimu gyo. Mark gas ali mu buzito obwa kilo omukaaga 12.50 ng'ate okuddamu okujjuza oba refilling kwa bbeeyi nnungi kale gwa mwetaaza oba yeetaaga okujjuza refilling tusobola okukusanga awo wooli ng'ate okumanya ebisingawo gwe kuba 075 844 oba 077 822 5 ate Fresh Mind International bo bagamba emirimu egiri gyaba clean and security guards no Fisty Girls and Boys mu Doha, Qatar, Dubai ne Abu Dhabi. Agala okumanya ebisinga olwaki tubakubidde ku 0704 23 16 oba 0783 18 yo Tagi TV buli bwolowooza ku kulaba TV ey'omulembe ekifaananyi ekirungi kya HDI definition munange Tagi TV toyina kutuna walala gy'olina okulaba. Oyagala ddawa program ennungi ku Tagi TV, oyagala mawulire mu Luganda ne mu Luzungu amategekero amasunsulo bulungi era ku Tagi TV aga firimu enjogerere mu Luganda kweziri, oyagala kigo kya Bumbash, oyagala ki byonna by'oyagala totangatanga ate tomagaamaga. Tagi TV byonna ebikuleetedde. Tagi TV basangibwa wali ku offices zaabwe ekamwoca. Kati gwayagala okulaba telefayina obanga oyina business gyaga okola ne Tagi genda wali ekamwoca munnange obalabe. Ku Go TV eri ku channel 816 ate free to air eri ku channel 16 munnange ojja kulabawo ekyenjawulo Counsel wiiki eno tulabye nga ne baminister abalala ababiri baleeteddwa ne basindikibwa ate ku meere eruzira Amos Lugoloobi n'akumawo ate ye ne bamuwa beyiro n'asobola okubanga ate agenda kwoza nga ava bweru. Agnes Nandutu ye yeetwalayo oluvannyuma lw'okulira oluvuuvuumu tyanoonyezebwa ne yeetwalayo ku kitebe ky'abambega ekibuli nabo ne bamaliriza ate fayiro yaabwe ne bamusindika ku kira poliisi ate gye yavudde n'atwalibwa mu kkooti ate ne yeewuunya nti nno nze lwaki ate bambaptizinze with fire oba bambatiza na muliro ze bantutte mu high court gye bankomiitinze ate bo bali abalala babadde mu lower court eri wansi lower court bano kitegeeza ki Counsel munteekateeke avunaanyizibwa ku kuwaaba emisango mu ggwanga lino mu bumenyi bw'amateeka criminal prosecution bamuyita DPP
Semateeka bwegamba. Director of Public Prosecution. Naye omusango bwe guwaabwa ogutwala eri poliisi gy'oguwaaba ne banoonyereza mu kunoonyereza kwabwe okusooka batera okuyita abajulizi ne bakola ze bayita statements. Mu Luganda baziyita statement, mu Luzungu baziyita statements. Bwe bamala okuŋŋaanya obujulizi bwabwe obusooka batwala ewa Ssaabawaabi wa gavumenti n'atunulamu. Bw'azuula nga waliwo obujulizi obuluma obusobola okuyimirizaawo omusango, olwo naye alyoka ateekako ka minati ng'agamba poliisi omuntu oyo ateeberezebwa okuba omuzi w'emisango mumuleete atwalibwe mu maaso g'omulamuzi. Singa baba nga bamaliriza okunoonyereza kwabwe kwonna, olwo basobola okugamba nti tuli beeteefuteefu omusango gutandika okuwulirwa. Bwe baba si beeteefuteefu ne bategeeza kooti nti tukyali mu kunoonyereza, y'enkola ya wano nno. Naye nga mu nkola esinga okuba entuufu, bw'oba tonnatwala muntu wa mulamuzi, olina kusooka kunoonyereza n'omaliriza kyo byonna, naddala abantu ng'abo b'omanyi gye babeera. Tewali lwaki obatwala nga tonnamaliriza kunoonyereza. Mukyala Nandutu muwe ekigambo ekirungi nti ye yeesiimye. Talinga bano abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi n'abasiraamu abangi abateeberezebwa okuba abazzi b'emisango. Abakwatibwa ne bateekebwa eyo mu mbuzi ekogga, naye ne balwawo okutwalibwa mu kkooti abalamuzi obbalabako. Ne batakoma okwo ne bamala ebbanga ddene nga banoonyereza. Naye ye olwamukutte ate n'aba ng'afunye n'omukisa nga n'okunoonyereza kwawedde. Waliwo emisango egiwulirwa mu kkooti eza wansi, magistrates courts. Ne wabaawo n'egiwulirwa mu kkooti enkulu, high court. Emisango egiwulirwa mu high court bw'otuukayo ewa chief magistrate bakuyisaawo buyisa liba kkubo bukubo. Bw'okola ki? Bw'otuusibwa mu magistrates court, magistrate agamba nti sirina buyinza kuwulira guno omusango kubanga guyina kuwulirirwa mu high court. Nandutu Agnes ye bwe yatuusiddwayo ewa magistrate, oluuyi oluwaabi lwabadde lumaze okukola okunoonyereza kwonna ne indictment ng'ewedde okukola. Bassebo ne bannyaba abatuwuliriza, bw'oba ovunaanibwa mu magistrates court, empaaba bakuvunaanira ku gye bayita charge sheet. Naye bw'oba ovunaanirwa mu high court, empaaba bagiyita indictment. Indictment oba charge sheet lwe lukangaga ku lupapula okubeera emisango egikuvunaanwa. Bwe bakutwala mu magistrates court ng'omusango gwo gulina kuwulirirwa mu high court, bakusomera eyo gye bayita indictment, ne bakusomera n'obujulizi mu bufunze, summary of evidence, ne bagamba nti gwe bakuweereza mu high court. Nabwekityo bakulimandinze osindikiddwa ekkolokooni okutuusa kooti, high court lw'enaaba nga neeteefuteefu okutandika okuwulira ki omusango gwo. Basobola okukutwala mu magistrates court ng'oli ku misango egiwulirwa magistrate. Naye singa obujulizi bujja ne bulaga nti n'emisango gyo gikuze girina kuwulirwa mu high court, olwo bakuweereza mu high court, bakukomiitinga mu high court. Kati kyekiri ku Nandutu. Kati ye Nandutu obutafaanana banne. Oluuyi oluwaabi lugamba nti ye we bamuteereetedde mu kkooti ekisooka emisango gy'abadde gimuteereddwako nga giwulirwa high court. Ekyokubiri okunoonyereza kwabadde kwawedde okwa Nandutu nga tewali bwetaavu bwa kwongezaayo nti ate tukyayina bye tukyanoonyereza. Buli kimu nga kiwedde, tebaafunyeemu buzibu. Njagala okutegeeza nti ne bali abavunaanirwa mu magistrates court nga bwe yayogedde Nandutu, basobola okuba nga balivunaanibwa mu high court. Kankuweyo ekyafaayo. Omujjukira omwami gwe bayita John Nasaasira
John Nasasire yali minister avunanyizibwa ku by'enguudo ne banne okimanyi babavunaanako emisango egikwatagana era ku bulyako obulabbayi n'obukenuzi ne babawa beyiro mu magistrates court naye okunoonyereza ne kulaga oluvannyuma nti emisango gyali gigenda kuwulirwa high court magistrates court negamba nti beyiro yammwe gye twabadde tubawadde nga bolaba gye bawadde Kitutu ne Amos Lugoloobi nti eyiise olw'okubanga kati tulina obba komitinga wa mu high court John Nasasira ne banne ne bagamba nedda tekisoboka ekyokutuweereza mu high court tekitujjaako kuba nti tuteeberezebwa buteeberezebwa nabwe ekityo beyiro yaffe eba ekyaliko ne beekubira enduulu mu kooti etaputa ssemateeka kooti etaputa ssemateeka negamba nti omuntu bw'aba yafuna beyiro nga bw'olaba Amos Lugoloobi ne Kitutu bwe bafuna beyiro newankubadde nga bazudde nti emisango gyabwe girina kuwulirwa mu high court eyo si nsonga ereetera beyiro yaabwe okuvaawo nabwe ekityo basigale nga bakyali ku beyiro emisango gyabwe nga bwe giwulirwa mu high court naye kanso tulaba nga tetulaba kooti ento e Masaka bwe yawa beyiro bassegirinya ne Ssewanyana kooti ento yeyawa eye Masaka nkulu kuba emisango egyali gibavunaanwa gyali giwulirwa kooti nkulu bwe bagenda ewa magistrate n'abagamba wano siwe muyina okuwoleza kubanga emisango gyammwe giwulirwa kooti nkulu nabwe ekitomba limandinze kati balooya baabwe Elias Lukwago Honorable n'abalala ne bakola okusaba kuba okusaba kwa beyiro mu high court kukolebwa mu butongole ziba mpapula bazita notice of motion era nsuubira ne bapulida ba Agnes Nandutu bwe bamaze okukomitinga omuntu waabwe mu high court bajja kukola okusaba okutongole nga bamusabira beyiro mu high court kubaako n'ebirayiro mu buwandiike kati ne bali bwe baba rimandinga mu komera balooya baabwe ne bateekateeka ensaba bwe baasaba high court ye yabawa beyiro kati ate yo high court bwe babeera ng'omuntu bamuguddeko emisango emirala otuwadde entaputa ya kooti etaputa ssemateeka ku nsonga singa oli beyiro oba baba baagimuwa nga kooti ya wansi naye ne bagamba nti omusango guwulirwe mu high court kaakati eno bw'ebeera nga kooti eya high court nga yeyawa omuntu beyiro ne bamuggulako emisango emirala era mugundi mu kooti era beyiro yeetestandinga efa ebeera ekyaliwo ku nsonga ziri kwezina ensonga empya kwe baba bamukwatidde sooka olinde kanso tefudde ku musango guli kwe bamuweeredde beyiro naye gino emisango emipya gye bamuleeseeko gye gimuleetese omumukwata newankubadde nga tukivumirira si nkola nnungi kuba gavumenti yeemu lwaki baba tebagireeta yeyawaabira guli ate yewaabidde guni ate yewaabidde guli lwaki tebagireeta ku lukangaga lwe lumu mu kifo ky'okukola ebintu mu ngeri eri shabe okirabye kale nabwe ekityo ndooza tubadde tunyumyamu naye n'ekirala kanso emisango tugendanga kulabayo muntu omu gwe baleeta babeera nga baali bangi abatwala amabaati n'abasinga tubalabye abalala baagala gabambula ku makyakya abalala baagala gajjayo abalala bali mu gakomyawo lwaki baleeta omu kakati buli wiiki baleetayo omu ofiisi ya DPP Directorate of Public Prosecution erina obwetengereze bw'eba ekola emirimu gyayo erina ebbeetu okugatta abawawaabire singa esanga nti emisango gyabwe girina oluganda kyova olaba olumu batera okuleeta ekibinja nagamba bano bonna tubaleese lumu kubanga twasanga nga bakola okuseketerera gavumenti nga beekobaana nze kye nali mmanyi nti abasinga beekwasa Kitutu nti eyabawa amabaati n'okubayita Kitutu bagendamu abiranga ye
nga bwe twamulaba mwawabidde bano abalaba baleetere mu kibinja ba beneficiaries anti ekibuuzo wekiri emisango gyabwe girina gyekutte oba onfuna waliwo abazirwe b'emisango bwe batuula mu kizimbe ne baluka olukwe okuzza omusango nga bonna olaba beerinako ki akakwate kati oluuyi anti kati kyekiri kekakwakuliza akabaka taggululwa ofiisi ya Ssaabawaabi ekirala kyenyagala okutegeeza mu misango gino mu criminal proceedings buli cupa etuula ku ntobo yaayo mugiri criminal ne bwe banaabaleeta ekibinja ky'abantu 30 bonna ne babasomera emisango nga gifaanagana buli omu yeewozaako bibye era n'obujulizi buli omu bumuluma lulwe kyova olaba babavunaana nga muli abantu 10 omusanvu ne gugamba nti nakikola era gunsinga 3 ne bagamba tetwakikola bano abakkiriza bo babasingisa ne babatwala mu kawome avunaana nasigaza obuvunaanyizibwa okukakasa nti ne bano 3 bakikola ekyokubanga bano omusanvu bakkiriza tekireetera ne bano gubasinge kale nabwe ekityo waliwo enjawulo mu misango gino bwebanga oluuyi oluvunaana lulabye nti tebasobola baleeta lumu babaleete buli omu yekka ekyokubiri buli omu obujulizi bumuluma lulwe buli omu kasita banoonyereza ne balaba nga obujulizi oli tebumuluma nga bwe bamuleka ebweru bwe banoonyereza ne balaba nga sofa obujulizi bwe bakyalina wakyaliwo ebirumiro ebitannagguka nga bongera okunoonyereza naye lwakubanga bano bayanguyiriza oluuyi olunoonyereza olw'ensonga bangi ku bo bazze beeyogerako nga bagamba nagafuna naye baagaleeta buleesi ewange abala ne bagabambula ku bizimbe bye baagateekako obonna obujulizi abala ne bagazza obonna obujulizi okimanyi bulungi nti nno singa bagamba nti nno wabbye miliyoni 3 ne bakuwawaabira ku poliisi naye bw'ogenda okujja ku poliisi n'ojjayo ne miliyoni 2 oba n'ozireeta zonna 3 bw'oziwaayo bw'oti zizino ssente zamu nga bakuteeka ekyo nga bagamba okay olumu bakugamba zireete oba oliawo ensonga eno tugimalirize emirembe bw'ozireeta bw'oti nga bagamba aleese ekizibiti nga bakiteeka ku exhibit slip nga bagamba kino kyekimu ku binaakozesebwanga obujulizi mu kooti nga bakitegeeza okusinziira ku lobooks zaffe n'amateeka gaffe bw'obeera ng'obbye toyina okuleeta nabye wabbye kwongera kubanga kanso okusinziira ku ngeri gy'otunyonnyoddemu n'okukomyawo obukomya kyewabba kikwongera kukomereza anti labayo bwe babaera bakukwata amateeka gagamba nti nno omupoliisi akubuulirako oba oyo akukwata akugamba olina eddembe okusigala ng'osirise kubanga by'onaayogera kaakano bisobola okukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti era kyova olaba bw'oba ng'oteeberezebwa okuba omuzi w'emisango bw'okitegeerako nga bakunoonya oba bakwetaaga kyewandisoose okukola kwogera na puliidawo n'akubuulira by'onaayogera ne by'otaayogere naye kakati bw'ojja eri public oba mu kakiiko n'otandika okwogera ebigambo kituufu nze amabaati nagafuna naye nze bwe nagafuna namala ne ngazzaayo oba ngenda gabaddiza bwe bumu ku bujulizi obulaga nti ddala wafuna ki amabaati luli bwe twali wano nakugamba ti okimanyi okugula obuguzi ebibbe nakyo musango gwe wali olabyeko omuntu afuluma nga tannayingira yo kimanyi nti obutamanya tebukuggisaako omusango kati ate eno gye bayita pre-bargain bannamateeka mugitugamba nnyo katugeze omukulu atutte ebintu bya kiku naye ne bamugamba tugenda kuwawaabira watutte bino n'agamba anze kanteese ne kiku muddize ebintu bye kakati gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe waliwo emisango gyozza nga togizizza ku muntu oyo nga y'anaakuvunaana
naye wabula gavumenti erina okuvunaana ku lw'okulumya omuntu waayo. Kyova olaba omuntu oyo mu misango gino gye tuyita criminals basebo ne bannyabo waliwo egiri civil gy'egy'obuntu egy'engassi gye bakuvunaana omuntu gy'awawaabira omuntu naye mu gino egya criminal kasitozza omusango ono alumiziddwa agenda ku poliisi n'awaaba. Okuwaaba kwe kumuleeta okuba nga ye complainant ye yeemulugunya era kumuleeta okuba nga ye mujulizi emirundi egisooka yasookera ddala annyonnyola mu kkooti era bw'owaaba omusango ku poliisi looyawo bamuyita state attorney. State attorney okiraba kakati bw'ogenda mu plea bargain kitegeeza nti waliwo eddembe lyo ly'okkiriza ligende olw'okuba nga okkiriza nti wazza omusango wabeerewo nekyofuna ekyokulabirako. Bayinza okuba nga omusango gwe bakutaddeko baguyita mada okutta omuntu mu bugenderevu mu bumenyi bw'amateeka ate ogwo gw'amaanyi. Kati bw'ogenda mu kuteesa ogwo teguli mu kuteesa anti wuliriza plea bargain sebo gyeri mu mada eyo si criminal nebiri bye twogerako era criminal naye mulimu criminal kati ng'okubba ebbaati njagala kuwa n'okutta omuntu ne rape njagala tuteese nga tufunye kale omusango omulala kitwewaze okuyingira mu kinyusi ky'emisango egiri eri mu kkooti bw'ebanga mada obutemu oli n'agamba gwe bavunaana nzikiriza okuteesa ne gavumenti. Yes. Nga bwe twalabako ku musango gw'ono eyali omugagga w'e Masaka be baali bamuvunaana nabo okwali omusawo omuganda bikibo ne bakkiriziganya ne gavumenti omusango gwaliwo naye ne bafuuka ba witnesses gwali gwa kajubi. Kati awo ate awo oluuyi oluwaabi bwe lwekenneenya lugamba nti ffe tusanze nga obujulizi tebuluma bano naye ate bano basobola okutuwa obujulizi ne banyweza ate oli avunaanwa. Naye plea bargain tukaanye nga boonagamba nti omusango okuvunaanwa mada okkiriza okukaanya weekubye mu kifuba. Ekisooka mu plea bargain osooka n'okkiriza nti ekintu omusango gujja kusinga ne bw'okola otya pulida wakuwa amagezi ne mujja mu nteeseganya nga okkiriza ogwa manslaughter gukusinge. Manslaughter omusango ogwo basebo ne banyaba batuwuliriza era oba ossa omuntu manslaughter naye ate ng'engeri gy'owamusitamu tewagende ey'obugenderevu nti oludde ng'oteekateeka ngenda kutta x wabula busobola okuba obulagajjavu. Obulagajjavu nti nabadde nkasuka ebiyinja okuva eri kalina ne kimukuba n'afa naye nze saagenderedde nze nadde nsula busuzi biyinja. Nga bulagajjavu nga bususse oba okuba ng'okoze n'okozesa eryanya erisukka nti oba saalowoozezza nagenza osanga nga x ayimiridde balina mukyala wange mu kikolwa saalowoozezza kiddako nalabye bulabi oba akasunguyira nga ke kakulidde. Kati looyawo n'akugamba nti gamba mada tegukusinga naye manslaughter gukusinga. Manslaughter sebo ne nnyaba atuwuliriza kooti ng'ekuzudde esobola okukusiba obulamu bwo bwonna mu kibonerezo ekisinga obunene. Kati singa ogamba nti mada tegunsinga naye manslaughter ngukkiriza mu plea bargain omulamuzi naye azuula nti guno gukusinze ogwa manslaughter n'akuwa ekibonerezo awo n'atakutwala eringa gambling gulinga zaala mu kibanda ky'abakuba zaala agamba zino miliyoni 3 ozifunye mu nsonyi w'abasiraamu okuwa ekyokulabirako kya zaala naye ndabye nga kijjayo nnyo zino miliyoni 3 ozifunye owangudde. Kubanga olwedde watugambye nti Arsenal tegenda kuwangula gugwa 3-3. Zino ozifunye naye bw'osigala ng'okyazannya oyina omukisa gw'okufuna miliyoni 100 naye ate era waliyo omukisa ogw'okuzifiirwa zonna 3 n'otaddayo nazo ne100 n'otazifuna. Londako n'ogamba nti bwe gunsinga
bayinza okumpanika kalabba mu mada kankome wano naye ate eriyo n'omukisa gw'okugusinga kooti negamba tegukusinze ddayo eka naye ate pulida wange ŋŋambi nti emikisa mingi okunsinga wa mada ne bampanika kalabba naye ate wano bwe ŋŋamba manslaughter bandinsiba obulamu bwange bwonna saate olw'okuba sitawaanyiza nnyo kooti pulida wange ŋŋambye omulamuzi ayinza okugambira awo nti bakusibe emyaka 10 kati mu plibagaini wekibeerera ne mukkaanya omulizo wakikumusa mukatonyeze mwenda Pearl of Africa FM ekula ly'oggwe omuntu wa bulijjo kanzija obuna ate tweyongereyo okyali naffe Mukasa Fred Kiwala Kikune Counsel Elias Luyimbazi Nalukoola. Essaawa zigenda kuwera nnyekitondo ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa MTN. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bbeeyi layisi. Koleza ne Manda Mobile. Nze Wumalu omukinjaja asinga mu kibuga osobola okumpita original meatman oba cowboy nga nkozesa MTN nfuna obuwagizi bwe neetaaga okukuza bucha yange kati abantu bonna mu kibuga enjala bwe baluma bakubira omusajja omu assistant wange kati alina order 2 ze nnina okukolako ziri 2 okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako n'olwekyo tujja kuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga nga tuli wamu teri kitulema. MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Bagayi mwana nzika nkiveemu tujja kwegwako Richard bali nakyegamba tofaayo tujja tutandikirawo kasita ngenda kulaba enkya si bwe kiri ekituufu ne bali nakyegamba tutya tuli ffenna mpuliriza Richard bade ekyagamba twagala kusazaamu mboozi nyiga star emu noti star 2 oba kozesa my MTN app ofune MTN freedom bando ezitalina komo kati nyumya n'eddembe ku MTN awamu teri kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 noti kwokka bafune ku namba yaabwe tali yakusasulira eya noti 8 noti 222 Ramadan kaba kaseera kakwekuba mu ttooki okulaga okusiima wamu n'obumu. Mu Ramadan eno gula bando yonna ya MTN ofune eddakiika 3 ez'obwereere nga zikuba okuva ku MTN paka ku MTN ne MBs 10 bweddu nga zikola okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka ku ssaawa 11 ez'okumakya kikuyambeko okwongera okuwuliziganya ne famire yo kw'ossa n'emikwano gyo ekwagaliza ekisiibo ekirungi. Ramadan Mubarak nga tuli ffenna tetuyimirizika. MTN everywhere you go. obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente ntono ddala okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga star emu 6 noti star 2 okugula bande endala eza ssente ntono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Boda ntwala ku Finance Trust Bank. Lwaki tutambulawo? Wamma gwe boda. Ogenda wa? Ku Finance Trust. Awo ku mulirwano tambulawo naawe. Naye bano bagayi ba boda babadde kintambulewo ate nga wala. Ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubeere kuteekayo nsimbi tusanga awo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erabirirwa banka enkulu ya Uganda. Downloading Amanda app ofune data ne voice bando ku bbeeyi layisi. Funa MBs 3 ku siringi 10 zokka. Ogatteko kuba amasimu ag'obwereere ng'okubira banno ku Manda Mobile. Koleza ne Manda Mobile. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Omukutu guno gukutuusibwako MTN Uganda eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. nkwanjulira abadde nrek
kampani yakolebwa okutuusaako buli material nagweyinza okwetaaga akozesebwa mu kukola ebintu ebyenjawulo gamba nga sabbuuni ebizigo oils lotions ebikozesebwa mu kupaakinga ebikebe wamu n'okubrandinga kampani ya denrek tekoma okukoka era batendeka okwetandikirawo obukolero obutonotono ng'oyiga okukola sabbuuni liquid soap ebizigo oils n'ebintu ebirala bingi. Kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Balikis Spices fe bali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva emigaati kaawa w'okucaayi ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala tea masala jinga mixed spices muchoose mix n'ebirala bingi kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Balikis Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu. Aba hotel mbazigiridde bomba nga mwagala okuuma bakasitoma abamu ate nammwe bali ewaka keekana akanzaali akagenda obbakumira amaka nga muli taratibu saana. Balikis Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerera ekirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0756 803 39 ne ku 0786 227 214. Balikis Spices. Akawoowo. Maama nnyabo kino tekibangawo omukisa guguno nate eri buli muvuzi wa mmotoka. Safe Boda ekuleetedde enkola ya Safe Car ogaziye enfunayo weeyunge ku Safe Car osobole okufuna bakasitoma mu bungi nga ne ssente zo ozifunirawo wonna w'ozaagalidde ng'ate osasula komishoni mutono ddala bw'ogattako ebisale ebyeramula obeera mugumu nti ogenda kuvuga bakasitoma abasasulira ekyo kyennyini ekibalagiddwa. Tosobwa omukisa guno weeyunge ku mugendo gw'abafunyi leero ng'ogenda ku akademi ya Safe Boda ekyebando okwewandiisa weetaagibwa kuba na driving permit endagamuntu wamu n'emmotoka eri ku mutindo ogusaanidde ng'erina ne insurance etuukiridde. Okumanya ebisingawo weereza obubaka bwa WhatsApp oba okube ku 0200502050. Safe Boda ffe tulina ekisinga. Kulwa lususu olugonvu n'omubiri omuweweevu kw'ossa n'akawoowo kozesa ebizigo bya Wonders buli lunaku. Bino bikoleddwa okukuuma olususu n'omubiri. Okuva leero gula Wonders Petroleum Jelly kino nno nga kyamakaago okufuna olususu olugonvu oluweweevu olunaku lwonna. Weesiige Wonders Herbal Jelly akuuma olususu lwo nga terukyuse. Wonders Baby Jelly ng'ajja kukuuma ensusu z'abato nga nnamu bulungi era nga zirabika bulungi. Naaba ne Wonders Shower Gel weeyagale n'obweweevu olususu lwo. Gula ebizigo bya Wonders okuva mu maduuka gonna ko ne supermarkets ezikulinaanye oba kuba ku simu noti 393 33 35 55. Wonders Petroleum Jelly weeyagalire mu mbeera ennungi obudde bwonna. Omusiraamu gwe neeteekerateekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani luwooza ku Twaha Goments ku Hijab City basement room BS 33 ku lw'ebyambalo by'obusiraamu byonna bye wali olowoozezzaako. Gamba nga hijabu shariya ez'omulembe amakanzu ag'abakulu n'abato balina obukaya obwa buli kika emisaalo enkofiira n'ebirala bingi. Ebintu byaffe byonna biva mu nsi ez'abambazi gamba nga Turkey, Saudi Arabia n'ebibuga nga Dubai n'awalala wangi. Tusuubuza n'okutunda akamu akamu Twaha Goments tusangibwa ku Hijab City New Tax Park mu basement room number BS 33 okumpi n'akatale k'abalema kubira ku Haji Twaha ku noti 7 noti 3 87 nkaaga 11 oba ku noti 7 37 27 Kino kirango kya njawulo. Star Times esaza emiwendo eja antenna decoder ne satellite decoder. Antenna decoder kati egula emitwalo 2 gyokka. Bw'oyongerako omutwalo 1,35 ogwa Nova subscription ojja kufuna omwezi mulamba ogwa Classic Bouquet. Decoder za Star Times zonna eza antenna ne satellite decoder zisange ku matabi aga Star Times gonna okwetolola eggwanga kusana eba kitunzi abakakasibwa Star Times. Tebakufera. Star Times ekubira ku 03 7 noti enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
107.9 Pearl of Africa FM ekulali ogwe omuntu wa bulijjo program The Patriot mwoyo gwa ggwanga. Tukyali ne Kanselias Luyimbazi Nalukoola. Counsel, mu byenda byem byonna mu bye twogedde oba oluusi ffe abavunaanibwa olw'obutamanya mateeka tusobola okubeera nga tulabanga abanguyiza abanoonyereza naye ne twesanga nga twesudde mu katu oba nga bwe tulaba muganda waffe oba Agnes Nandutu bwe yatuuse okwewunya lwaki ate yabadde committed to the High Court non the lower court the anti-corruption court nekijjira mu mbeera eyo naye kikyo wandigambye abavunaanibwa mu mbeera eyo kati nga bano aba gavumenti abalina okubeera nga the land attorney general basa abawolereza yabawabula mu nsonga z'amateeka kakati amazima go gaba mazima ekirala bw'oba ozizza omusango manyi bw'olwana ennyo n'ekigo ate omenyeka bw'olwana n'ekigo omenyeka olumu kikwetaagisa okkirize ogwe mu ngwa entereevu oleme kwekyusakyusa kuba oyinza okumenyeka embirizi n'ekitereerawo obutereezi saate nga bw'ogwawo n'obutuuliro walibaweewaawo kakati ekirala okwebuuza naddala abo abali mu ofiisi ezo nga baminisita beebuuzenga nnyo ku ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti bwe twogera ssaabawolereza wa gavumenti si ye yekka omuntu yabawa amagezi wabula yaafiisi ye ayina ttiimu y'abapuliida bayitirivu kikuwonya okugwa mu nsobi oba si ekyo osobola okubaako naawe puliida owuwo ng'omuntu munyumyanyumyamu gweokimanyi nti omu kwaba abantu abali mu kunoonyerezebwako basukka 50 oba okimanyi ekyo kituufu kubanga tulinawo bakaawo tulinayo ba MPs nga 30 waliwo ne minisita akola ku nsonga za integrity Minister of Nines ba ku nsonga z'okukwasisa empisa ng'ate ava na Karamojja ng'ava mu Karamojja y'omu ku bateeberezebwa kuliko ne vice president speaker wa parliament prime minister kuliko minisita wa finance n'abalala bayitirivu ekirala buli musango gukwatibwa okusinziira ku mbeera yaagwo okimanyi nti omu asobola okwogera byayogedde ne byanguyiriza omulala n'akalubya mu kuwa obujulizi ne bamunoonyerezaako nnyo oba ontegeera abo abazzaayo amangu ebizibiti banguyiriza okuwa obujulizi nekitatawaanya nnyo kunoonyereza kati ate waliwo ekijja kanakyo kankikubuulire okimanyi nti mu ofiisi ya prime minister kati ate waliwo ekinaatera okuyiika ababunzibunzi ab'empewo nga tebaliiyo kati kiri eyo njagala gwe ogenda owulirizeeko minisita akwasaganya ensonga ezo ojja kuwulira ez'ababunzibunzi nga bagwa wansi wa ofiisi ya prime minister kakati ate kankubuulire waliwo n'ennaba eyagudde mu kakiiko akalina okulera eddembe ly'obuntu omukyala Mariam Wangadya omulamuzi yalabiseeko ku parliament yagambye nti nno waliwo komisona omu mutamiivu ate alina n'emmundu okimanyi nti waliyo ne komisona we twogerera ali mu kolokooni ng'ateeberezebwa okuba nga yeetaba mu kutta omuntu okugezaako okutta omuntu komishona kakiiko k'eddembe ly'obuntu eddirera eddembe ly'obuntu nalengedde Mariam Wangadya ng'asaba ayambibwe paalamenti n'ebirala nenzijukira ate ng'abantu babadde baddukira ewa Justice Mariam Wangadya okumutegeeza nga bwe batulugunyizibwa mu kolokoni za gavumenti n'agamba abo opposition bawaayiriza gavumenti batululugunyizibwa kakati ate agamba waliwo ajja n'emmundu ate nga mutamiivu ate tasobola mugambako lwakuba erinnya lye teyalyogedde ng'ate komisona kati ekyo nakyo kiri eyo naye ku kiri kyombuuzizza abantu abo abatuula mu offices baali badde nga beebuuza ddala kino nkirye oba sikirya bandyebuuzizza okay Counsel
bwetuva akaawo kimanyi gavumenti yalazenga bwe talina ssente kutegeka kulonda kwa bassentebe b'ebyalo n'obukiiko obw'abakyala ng'ate term of office zigenda ey'abakyala yaggwako dda ey'abaami by June egenda kuba ey'abaami eya eros obukiiko kubanga abakyala bo balina ebbeetu okukulembera bakyala bannaabwe kyokka ate era mu ngeri y'emu balina n'ebbeetu okutukulembera ffenna nga baweebwa kinene nnyo abakyala mu gavumenti ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Omukyala asobola okwesimbawo ku bwa ssentebe bw'ekyalo n'akulembera abaami n'abakyala ate era nga waliyo ate naye ne bamuteerawo eyiyeera mu erosi okulembera abakyala ate bo tekivunaanyizibwa nti olukiiko lw'erosi kyabuwaze okubaako abasajja ate era kyabuwaze okubeerako abakyala ate kyabuwaze okubanga kubaako abakyala nga baafuna bingi so nabwekityo baba beekembyekembye ne bamatiza abantu b'ekitundu basobola ssebo okulya agafo nga be basingako obungi nosanga owa production nga mukyala nosanga owabavubuka nga naye omukyala ye yawangudde tulengerawo tulina kansala bali babiri yayitawo ku kya woman kansala ku district kyokka ate ne direct kansala era naye mukyala bwoba weekembekembe abakyala basobola ne mu bifo ebirala katolabanga honorable Betty Nambooze ate agenda mu kwesimbawo ku tiketi y'abakyala emukono nabbinkana na musajja kati ojja kusanga nti ekyo kireetera abakyala okuweza ebifo nti kiri already ono w'abakyala ekyammwe kati ate bwabaayo omukyala eyenyanyamudde n'alumbagana abasajja n'awangula kale nno ekyo kiri awo naye tuddeyo eri etteeka ligamba nti wanaabangawo okulonda buli luvannyuma lwa myaka 5 emyaka 5 gituuse electoral commission egamba terina ssente zisobola kutegeka kulonda kwerosi 1 mulimu bino mu finance tebateereddemu ssente kati awo waliwo obulagajjavu ku sayidi ki sayidi eteekateeka ya gavumenti president yalina obuvunaanyizibwa okuleetanga embalirira mu buli mwaka gw'ebyensimbi mu paalamenti yalina obuyinza okugiyisa kati bwebeera nga bajeti ereeteddwa nga naye president yataddemu ssente ezo kiba kitegeeza nti ensonga teweereddwa tetetekeddwa ku mwanjo ate nga kikyamu kuba buli bwe bukulembeze obutandikirwako ekyennaku nti waliwo kye bayita omuwaatwa oba vacuum obutonde tebukkiriza muwaatwa ne booli emmere n'olekako obukunkumuka wajjawo ababwagala obbutwala era bw'ozuukuka ekiro n'okebera ku sowaani osangayo obuwuka obuzze kale nabwekityo tojja kusanga nga kooti erangiridde nti abo olw'okuba tebaalondebwa bannansi ofiisi njereere ate kyali kibaddewo okimanyi twamala emyaka egisoba mu 10 era nzijukira waliwo bannayuganda abaddukira mu kooti nga Lulanga Lubalamira Lulanga by then yali mu FDC naye era kooti teyalangirira nti ebifo ebyo byereere omanyi lwaki kubanga singa kooti erangirira nti tewaliiwo beero si olw'okuba ebisanja byaggwawo kiba kitegeeza nti abo bannakigwanizi abamenyi b'amateeka bagenda kukikozesa ng'omukisa bakole ebikolobero naye kirala singa prayers ez'abatwalayo omusango zaayanukulwa nti bali ekitegeeza emirimu bagikolera mu bukyamu omanyi ekyandibaddewo twalibadde nga tetukyasobola kufuna bbaluwa bali abasayininga ku poloti z'abantu nti ekyo kyali kikyamu mu kiseera oyo we yasayiningira we yakolera bino lwakuba endagaano zo teziriiko ebyo endagaano teriteeka ligamba nti okukola endagaano eyimirire omala gikolera mu maaso g'erosi mpozi okuggyako emisango egisalibwa abeerosi awo yasala omusango ateekwa okuba nga alina obuyinza okuwulira omusango kyetuyita jurisdiction kati tuzeeko ki nga n'obudde ndaba butwala bannansi bakaayane omanyi ebimu ku ebyo ebyakozesebwa abalwanyisa abamagulu meeru mu kufuna obwetwaze bagamba nga tetujja kuwa musolo okutuusa nga twetaba mu kulonda abakutukulembera kati lwaki
oli abatawa nsonga n'agamba nti omusolo gwaffe tuguwa naye lwaki temutuwa mukisa kubanga tusalangawo abakulembeze baffe ate nga kiri mu constitution ya Uganda mu kawaayiro akasooka nga kagamba nti n'obuyinza buli n'abantu obuyinza obwo banaabukozesanga nga bayita mu kulonda okunajjanga buli luvannyuma lw'ebbanga. Kati bannansi lwaki tebalonda bannansi bakaayane nakituzaayo ku kye twatandikiddeko. Is it one of the priorities of government? Kikulu nnyo. Yandikitaddeko ssente singa priority. Yo ng'abo abatudde mu buyinza tebagirabanga priority. Lwa nsonga balina obwekweyagaliza. Nti oli agenda n'abala n'agamba naye olaba otya bwe tuddayo mu kulonda tekugenda kuwa omukisa abo abanvuganya bakubire okojjejjerebu bongere okwenyweza kubanga okulonda kuno okwaliwo okwa 2021 nakulaba kwanyenyanyenya newankubadde nga twali mu covid nga kwali scientific bwe tugendayo ne bakuba jjejjerebu tekimpise bubi omanye kiri e Makerere University. Bw'oba oyagala bakulonde kubwa guild president oyina oba okufunayo engeri gy'omwenyamwenya nga weekubye ebifaananyi kuba teri kwogera. Nzijukira baabagaana okuba campaign kuli scientific simanya biki council fe abamu gye twayigira okwogera ebigambo eby'ensonga olw'okubanga twali nga tukubaganya ebirowoozo nga tunoonya ebifo ebyo naye kaakano teebereza okubanga tebakyayagala kuba campaign mu ssettendekero ng'eyo ssettendekero wa Uganda eyo enkola nfu kakati ne wano bw'onooteekateeka okulonda ku LC abavuganya bajja kwogera oyo afuga abatayagala bantu boogera eby'ensonga bwe kityo bwe kizze kiba kyova olaba singa wabadde nga weewawali ensonga we balina omuzinzi nti abawogezi baffe bali abalungi bajja genda boogerera tuddemu tuzze obujja obukulembeze baali kitadde. Walabye olukuŋŋaana Kabaale Kabaale Geno MK lwabadde Kibaale Mozi Kaine Rugaba Kibaale kiri mu Bunyoro Kabaale kiri eri boda ya Uganda ne Rwanda kyogamba kyabadde Kisoro Kabaale nanti awe district zao Kigezi sub-region Kisoro Kibaale zirya Kisoro ne Kabaale ziryawo kale Kisoro awo ku boda eya Uganda ne Rwanda bwe yagenzeyo ng'omukawefu okujaguza amazaalibwa ge n'okuggulawo boda n'ebirala. Nawulidde nempulira speech mu kusooka nalabye nga atandika okwogera ng'alina omuntu avuunula gwe nalowooza nti agenda kuvuunula okujja mu Lungereza Lunyanyimbe okuzza mu lulimi lwawo abantu be bawulira naye nagenza okuwulira nga olulimi ate kati lwayogera ate olukuŋŋaana nabadde manyi luli international kubanga lwabadde lulina akakwate ku Rwanda. Ekirala ye akuba enkuŋŋaana ng'akyali w'amagye ekyokubiri ng'ate za byabufuzi nga ye alinga ali mu kampeyini ey'okwagala okulya ebifo ebinene wano naye ate abalala bo babakuba embooko. Ndowooza nti si kirungi waliwo abaana n'ebyana mu ggwanga lino naye lwaki abatudde mu buyinza tebaleka bannansi ne boogera ebigambo okwogera nno nga kuwooma kubanga lyerimu ku makubo agasobola okuleeta obwenkanya mu nsi n'okwokwerinda okunywera n'akuleetera bannansi okwagala ensi yaabwe olw'eddembe okubaawo kubanga buli omu bw'ayogera olwo n'afuga asobola okukiyimirirako n'agamba ani oyo awakanya nti abantu tebalina ddembe lyabwe ng'oyo ayagadde okwogera ayogera n'oyo ayagadde okwekalakaasa yeekalakaasa. Tolaba Kenya nti abeekalakaasa beekalakaasa newankubadde mwalimu ebirumira naye eddoboozi lyatuuka ate oluvannyuma ne wabaawo n'amaloboozi agagamba okuteesa. Naffe wano tukifune abo abaagala obuyinza bakkirizibwe boogera ebigambo ensi ebawulire basobole okwolesa okutegeera kwabwe n'okumanya kubanga amazima eddembe erya namaddala liri mu kumanya n'okutegeera ate tosobola kukwolesa. Gavumenti egamba bali ku ludda oluvuganya ne gavumenti bo mu kutegeka enkuŋŋaana ate zibeera
za butabanguko n'abantu kufiirwa bintu byabwe. Mirundi emekawo we batabye nabo mu kuteekateeka enkuŋŋaana ezo ebyo bireme okubaawo. Leka kwekwasa ku ebyo by'osuubira busuubizi nga tebimaze kwoleka bubonero bulaga nti waliwo ekikyamu. Wali obalesseeko ne bakuba enkuŋŋaana zaabwe nga tomaze kuleeta ggwe katabanguko. Kuba nkimanyi bwe baba bateeseteese bateekateeka mirembe. Gwe n'otandika okugamba nti wajja kubaawo obuzibu naye nga tobuwadde na mukisa kwolesa wadde nti wayinza okubaawo obuzibu. Ekirala ng'ebyo by'okola tebyesigamye mu mateeka. Baleke tebalina tteeka lye bamenye. Ate oba osobola n'obbawa amagezi nti tukube olukuŋŋaana lwammwe leka lubeere ekkololo. Ne balukuba ekkololo. Wakyogera nti olukuŋŋaana lunaabeeranga ekkololo ku kibangirizi. Naye mirundi emeka nga bakugamba nti baagala oddukubayo n'otalukkirizaayo. Nze kennyini kamwa koogera. Nawandiikira enfunda. Abo abaddukanye ekifo ekyo nga mbagamba nti twagala okukubayo olukuŋŋaana. Banziramu ebbaluwa buli kaseera wabeerawo abaakibuukinga ekifo. Naye ate tebaagala kumpa. Yadde nti oba ekifo ekyo kiriba ekyereere lindako emyaka 2. Naye bba abalala bo basobola okifuna ne bakuba enkuŋŋaana. Oba abantu abali ku ludda oluvuganya ne gavumenti enkuŋŋaana zaabwe bazikubenga kulinaanira ewali ezaabo ez'aba gavumenti akagereko ekiri nti awo security ebeera ekiriyalinze ng'ate weeri ne bali babeere eri bajja kuwa ensonga nti bajja kwetabula baleete akavuyo. Omuntu anaakulemesa buli kaseera afunawo ki ensonga. Kubanga luli ekyalemesanga enkuŋŋaana nti kuyinza okuvaako okutambuza ebirwadde nga COVID-19. COVID bwe yavaawo ne baga kiyinza okuleetawo obuzibu ne kiteeka abantu ku kufuna ekirwadde ekya Ebola. Waliwo Ebola bwe yakendedde kati nti enkuŋŋaana zirabika ziyinza okuvaamu abantu okutabangulidde. Abatudde mu gavumenti tebasobolanga kufuna ttiimu y'abantu aboogezi abalungi. Tebasobola kugenda mu kubbinkana kw'ebirowoozo eby'amagezi. Nga brains za DP ne brains ez'ebbanguliro erya UID nnyingi gavumenti ezikutte nga n'eziteeka mu gavumenti. Ng'ate abo abaana baalinga boogezi kati otunuulire former good president Abo Susan bali eyo nayo teboogera nga ate baayogeranga n'ennyenje ne zikuuka. Okwogera Bannamayanja Rose Nsereko Bakasule Justin Lumumba okwogera kuzimba omuntu Richard okuzimba okwogera kuzimba omuntu n'avaayo n'ayaka. B'oyogerako babaleetanga bakozi mu kintu ky'abalala. Mbadde mmanyi nti nno babajja eri olw'okuba babadde boogerera eri badde eno basobole okukauntalinga bali abasigadde. Baleetebwa basobole okuzikizibwa. So si tebaleetebwa basobole okwongera okwaka. Bwe bongera okwaka batwala abantu bajja balowoozaako nga bannannyini kintu. Ng'ate abo abeewuliramu nga be basingawo amaanyi tebalina busobozi bwogera bigambo byaka bireetera abantu kubaagazisa kintu kyabwe. Kuba bwe nawulidde nga President Norbert Mao, Chairman Mao akoze endagaano yeegasse eri nga gavumenti efunye mouthpiece agenda kwogera kuke naye simulaba ate bw'ayogera. Bwe yaleeta emiramwa gye gy'ajja okwogerako kuba okwogera okukwata omubabiro kuba kwogera kwa bintu ebikwata ku bantu. Naye buli lwaleeta emiramwa egyo egyali kutta abantu omubabiro nga transition tuva tutya ewajje no Museveni okufuna obukulembeze obulala biwunyaziizi eri abo abadde mu buyinza. Kyova olaba ye kennyini gye no Museveni yamuzikiza n'agamba oyo Norbert Mao ebintu bye yeererejja nabyo binneewuunyisizza. Nze namuleeta wano olw'okubanga namaamulako gavumenti ya Lutwa. Abakyoli ne banyiiga. Kati mu kwagala okuzza obwa Sseruganda bw'abakyoli
kyekyanondesa Nobert Mao abakyoli nabo babeerenga kitundu kati nomanyize kusiibudde naye nakulabye ng'osagambiza waggulu nga muwangudde omusango emukono south ogwa Fred Kayondo Honorable mukulu Male Wilson yali amuwaabidde ng'agamba yakozesa akabonero ka people power nti yalimba abalonzi nti nno nti wa people power nakulabye ng'obuukaninga Counsel Nalukoola n'ebirala obutonotono obusonga naye nze saajaguza kuba okuva ku ntandikwa nalaba nga akasanga ako kanafu nga guluddeyo myaka 2.5 anti twasooka ne tubakuba mu kusooka kooti bwe yagugoberawo nga tegwalina birungo ne kugenda mu kooti ejulirwamu ejulirwamu neeragira nti guddemu guwulirwe bupya kasonga ku kasonga naffe ne tutakayana okugigugoba ku preliminary kuba ffe twalaga nti temwali ngugoberera nga bwensomako gundi agambamu ab'opposition lwaki mwefiirako DPNUP mwefiiriddeko ate ndaba NRM ekutteko sayidi gundi ekutte sayidi endala nga gufuuse muzibu katogo omusango ogwo nengutunuulira bwenti nange bulijjo ngwewuunya kubanga oli yafuna obululu bulinga 10,000 ate ono Kayondo yafuna bululu nga 26,000 kati ate oli n'agamba nti waliwo obuntuntu naye obwo bwonna obusonga bwe yawa kooti yabumerengudde bassebo ne bannyabo abatuwuliriza mwebale nnyo mubadde balungi nnyo mugende mu maaso n'okusomesa abaana bammwe mubabangule babeere bateeketeeke ebiseera ebyo bye mwenyumirizaamu bwe biriba bituuse bisanga abantu abateeketeeka obulungi kuba teriyo mukisa okuggyako ng'olimu abo abeeteefuteefu okuwoomerwa omukisa ogwo bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero mbadde Mukasa Fred Kiwala Kiku tatukuumira mpeera abankuumire mbeere bulungi mweraba obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna